Okay, nkuwaniriza leero lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 28 27 27 omwezi gwe 10 omwaka 2020 nkuwaniriza nenkobaza okubanga otegaseeko gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'abali mu mawanga ag'ebweru yagala okulisaayo mwenna ababadde mu mawanga ag'ebweru naye ng'akomyeko ewaka. There is nothing good nze nali mbaddeko ku kyeyo naye tewali lunaku lusinga kuwooma ng'okuba ng'okomyewo mu ggwanga lyammwe naye tewali kisinga kuwooma ng'okudda mu ggwanga lyammwe ng'olinamu kasente waliwo okudda naye ng'okudda kwa bigambo banange nkomyewo ate banayiga ne bamanya nti okomyewo oli mulwadde oba ng'oli mugonvugonvu era ogenda okulanga beesonda olyose n'okomawo nga batandika okuwa bajeti n'ebibanja naye nga tukwaniriza Manya Ennyumba yo buli lwakusatu ku ssaawa zibeera nnya ne bannaffe aba Focus Construction be batuusako olunaku luno okwongera okubanga tunnyonnyoka abantu bangi buli omu alina ennyumba gy'ayagala okuzimba buli muntu alina ennyumba y'ekirooto kye waliwo n'abakyalina endowooza nti ettaka lya bbeeyi okusinga ennyumba nedda ettaka lya layisi nnyo okusinga ennyumba kyokka ate ennyumba ezimbika okusinga ettaka oba nkyogedde bulungi ettaka lya layisi nnyo okusinga ennyumba naye ate okugula ettaka kyekisinga okuba ekizibu kubanga olwo oba otandise kuzimba naye nga Sente Frederick Lugonvu kemanya gange muganange Lubega Ddungu Peter ogenda kubuza mu Uganda akulaba tandike onako olwaliro na kike tuyina bannange ebbanga libadde ppanvu naye ndabiseeko mbalamusizzaako nnyo bannaffe abatugoberera era abatulaba ku Lugonvu show nze nno mbeebaza olw'ebibuuzo bye mutubuuza n'okutugoberera manya gange nze Lubega Ddungu Peter ndi director mu Focus Construction Company. Focus Construction Company yesinganibwa nakyo wetulina head office zaffe nakukola ku mirimu gyonna egy'okuzimba ssebo. Ssebo olwaleero abantu bangi Poloti ze baguze mbadvisinga nnyo nti kyabuvunaanyizibwa ogula Poloti wakiringa eri 5 ku 10 ekitono ennyo ng'embeera eganye gula ka 5 ku 5 tosukkawo bw'oba wagula 25 ku 5 twakulaga nti mulina gendamu emizigo 3 si bwe twagamba mizigo 3 naye kyandibadde wakiri kikuyamba nnyo okuba ng'olina 5 ku 5 ekitono ennyo naye leero tukubye pulaani ya Fuuti 5 ku 10 abantu beebuuza nti singa ngula Poloti yange eya Fuuti 5 ku 10 waliwo yambuza musobola okugendamu kalina n'ensigazaawo olujja nsobola okusiba ekikomera nsobola okusamu ennyumba ya bisenge bimeka kubanga abantu bangi n'okumugamba obugambi nti Fuuti yenkana eti atakimanyi oli yeebuuza nti kakati Fuuti 5 ku 10 yebeera yiika oba buli omu alina ebibuuzo bibye leero tugenda kunnyonnyoka ku nnyumba ki ey'amaka tutunulidde ey'amaka esobola okugenda mu Poloti eya Fuuti 5 ku 10 naye nga tunagenda ku gye tubawadde sookoddemu ebibuuzo nti mu Poloti ya Fuuti 5 ku 10 musobola okugenda mu kalina neerabika bulungi. Bw'oliba ozimba ennyumba eya kalina kitegeeza oyongera okukekkereza ku ttaka kati bwe muba musobola okugenda mu ennyumba etali ya kalina kitegeeza eya kalina ate yeba nnyangu. Kubanga buli lw'ozimba ennyumba eya kalina space wansi oba ogifunzizza osobola okujja wansi n'oteekayo ebisenge by'amadiiro waggulu n'oteekayo ebisenge by'okwebakamu wansi nga waliyo madiiro waggulu na kitchen waggulu nasayo kati kitegeeza space eno gyewandikazizza ennyo wansi olw'ennyumba ate beefunda then n'ozimba ng'odda waggulu. Ndowooza mu njogera ennyangu nti kalina terina weetagenda singa wagendawo ennyumba. Leero ndowooza kansooke nsaba okulule njagala kwebaza ono zaabu kati ani yagambye nti abantu baagala nnyo emmotoka emyufu people power pulaani wakuba eya mmotoka myufu people power ndowooza naye ennyumba katusooke tugibawe okufeeza esooka eno plan in fact bwebanga eno plan ekusanyudde ng'ogamba nti njagala pulaani yange ebeere bwetyo yennyini mukulu wange Lubega Peter ajja kuwa ennamba y'essimu yo ng'ogimukwasanga bweri ne quotation ng'eno yennyini gy'ogenda okulaba tutandike ne part 1 esookera ddala ennyumba eno ngiraba mu bufu bwayo
mu maaso gayo n'ennengera n'olugya. Yes sir. Atwatandise nga tulaga ennyumba eno bweyinza okulabika ng'ewedde. Kye tuyita front elevation. Front elevation. Bweti bw'ogidda mu maaso ng'oli ewantu w'osobola okulengerera obulungi bweti bwefaanana. Mu maaso bweti ennyumba eyo bw'eba efaanana. Amadaala era gali mu mabbali. Kuliko amadaala ga mirundi 3. Kuba eno ennyumba kati yabbeeyiko tugeze mu nnyumba ey'omuntu atakyalinnyo asookerwako naye omuntu ali mu mbeera ennungi eyanja gizimba. Si mugagga nnyo naye ate ng'embeera nnungi. Okay. Kati gano maka omuntu gatuukamu n'akutya. Obadde ogamba nti kuliko amadaala ga mirundi 3. Eririwa n'eririwa. Kati wano ku shedi waliyo amadaala agakola singa omuntu aba ayise sayidi ey'oku mabbali. Kati ne wabirawo n'amadaala agali wakati wennyini. Then ne wabirawo n'amadaala eri mu maaso waliyo kashedi ak'okubiri. Keekana keeno eno naye waliyo shedi. Waliyo kashedi ak'okubiri. Kati eno wafulumya baani? Kati emirundi egisinga shedi eno ey'okubiri eba y'abantu ab'owaka. Abantu ab'owaka bakolerako emirimu. Osobola mu maaso okumala wiiki nga togguddeeyo. Oze mu maaso w'abagenyi nnyo okusinga oba nga waliwo ebyetaaga. Ge madaala gali gendaba. Madaala gali ag'okubiri. Kakati tukyali wano ko wagize front elevation. Zino pavers zendaba. Olujja lwa pava. Wow. Balwa mugagga. Wow. Twavudde ku yeye mabega kati tulinnyeeko mu maaso. Lwa mugagga. Lwa mugagga lulina okuba mu pava. Kati nnyo mu lujja luno ntegekeramu omukolo. Era olujja we luli lumalira ddala omukolo. Amaka nga mwegali n'olujja nga mweruli. Lusobola okugenda mu bulungi nnyo omukolo. Kati nina kendaba wano ku madaala gano ag'omu maaso kano buno obuddo bwaki bumulimuli. Bumuli ebyo bimuli abagagga ebimuli tebaawukana na bimuli. Kuwoomesa. Era otuuka ew'omugagga ng'aliwo emiti 20 nga tekuli gwa kibala. Bimuli. Bisiikirize. Abali eno abasooka twagala nnyo emiti gy'ebibala n'olaba kifene ekyo n'oyera n'owanula. Naye baba ekifene sikisa mu lujja. Andi kati olaba ogenze mu bali. Olwo ntandise endowooza yange ekyuse. Ekyuka n'ogaa fena ajja kuba abaana. Ajja kuba abaana. Katale waali. Ate abaavu omubala ajja fene wange waali. Abaana banali ekifene. Okay. Kakati buno bumuli. Pavers, olujja lwa pavers. Nengera green side y'emwata. Olujja lwonna lwaki tewalukoze nga lwa pavers? Ne tumanya nti lwonna lujja pavers. Emirundi egisinga abantu bano balina ku Sente bafunayo akadde ak'eddembe batulako wali omuddo. Najjamu siripa oba engatto. N'atambulako awo ne kumakya bayinza okubeera abaddukamu okugugumya ku mubiri babikolerawo mukaddo ddaako. Mukaddo. Bino byonna biri ku Poloti Fuuti 5 ku 10. Poloti gye tubadgetinze leero ya Fuuti 5 ku 10. Kati wano nengera ekikomera. Wano tukifuna bulungi. Tujja kufuna we tukirabira obulungi ndowooza. Kati nengera ekikomera. Ekikomera kyetoolodde wekizoke. Olujja luno nsobola singa mbange wakasiri wonzeka obanga ninawo batugamba oba mukolo oba bantu bange bazze kundabako. Lusobola genda mu motoka nga mmeka olujja luno. Ate emirundi egisinga enzija zino bwe wabaawo emikolo ate tetuziteeka mu motoka. Ngamba nga siina mukolo naye nga ku paakinga. Awo wagenda emmotoka eziwera 6 kuba wanene. Nga n'amaka mwegali. Wanene kubanga olede space esigalawo eringa tugambe Fuuti 5 ku 5. Okay. Kati wopaakingamu emmotoka n'ogenda muzipangawo bulungi emmotoka zigendamu. Ekitegeeza nti kati tukolawo nga walina okupaakinga emmotoka 3. Nomanya nti olina weweekyusiza ne bw'oba muyiga nti jangu otegulemuko ne bwebanga byajangu otegulemu n'omusanvu gugendamu. Naye nga mu mateeka zino ezibamba nti kundi apaakinga aliera avaayo bw'ati tukolerawo emmotoka 3. Okay. Ennyumba tugibalira nti ebeerawo n'emmotoka tugambe ey'omwami n'ey'omukyala n'eyawaka bayambako ku mirimu ewaka. Okay. Wano front elevation tugivuddeko. Naye nkwebaza. Tusereseza mategula. Tugenda kuseresa versatile yaki. Ago ge galiko kati naye baati yasene meka kati. Bw'ogula mu Uganda baati gali waggulu kwera ge gasinga quality ennungi. Bw'ogula mu roofing gakkako katono naye nga ne quality yabwe nnungi. Naye nga nayo nnungi.
wakati w'emitwalo 7 n'ekitundu n'emitwalo 9 wakati wa 7 kitundu buli baati ku nyumba yange eno nsobola okuzaako super eco tewali baati ligana gena ku nyumba naye tebasaako eryeru okusinziira ku bulungi nina kyenjagala okubuuza singa omusajja amala omuzimbira ennyumba bweti naga nti nze njagalako meeru temulina mirimu gye mugoba kizibu nnyo omuntu ayinza okuzimba bweti ennyumba n'ayagalako amabaati ameeru baidawe sina kyangu kuba emirundi egisinga ate ffe tubakakkanya nga gamba njagala nze amategula n'obuga naye ng'obalabalamu nyumba eno giteekeko amabaati okakkanemu oyo bekuba ku puresha nnene naye ba abantu emirundi egisinga baagala nnyo ekisinga kati ekitegeeza bw'ossaako oliisa otya liri versatile ekitegeeza bw'ossaako versatile ennyumba egenda kufaanana bweti bw'ogidde ewala olengera tegula bulimu design ez'enjawulo nabo bwennyini tulinamu amabaati ago galimu ebika by'enjawulo kuliko versatile ne maati n'ebbeeyi y'emu maati yatya era nalyo kati olaba eryo bwe lirabikira ddala weti ng'amategula omugongo gwali guba ng'ogwo gugira bugizi gutyo bwe gutyo naye nga nalyo bbaati kati ate versatile yabamu obulayini bungi naye nga bbeeyi y'emu bbeeyi y'emu gwe gw'osalawo ekika ky'obula ne bwe bangula lya black oba limyufu ne kala tekyusa bbeeyi galiyo mu kala nga 8 naye waliwo kala ezadiba andi kati kala era ezisinga okunyuma ziri nnya biri nnya nkuwe zange black na myufu bulu tanyuma bulu taliimu tulina vesti gold tulina ne chocolate brown yatyo naye waali eyo tuveeyo tugenze ku phase number oh my god kakati wano olabira ennyumba eno obutereevu ekikomera bwe kitambula tugitandikire wa tugenda bikyusa ng'omuntu asobola okulaba bulungi tutandikire wano yabisenge bimeka ennyumba eno erina ebisenge byebakibwamu 3 ebisenge naye nene kati erina ebinaabiro bimeka erina ebinaabiro 2 erina effumbiro kati bwe tuba tutandikidde wano mu maaso tutandikire mu maaso tutandikire mu shedi wennyini tulinako shedi erimu sheepu eya rawundi lwaki wasazeewo rawundi ku mulundi guno manye abantu baagala nnyo okukyusaako bw'alaba nga square zibadde nnyo ku katale bw'afunayoko ekintu ekipya olusi kimusikiriza naga katukole ku rawundi naye era abantu kibagambe nti rawundi enyuma ng'akuzimbidde va ku kosti ng'akuzimbidde amanyi okuzimba bane mulimu abazimba ga rawundi n'ojula ogumenya oguwogoleko oguggyeko ekintu kyonna kye bayita design ku nnyumba tekyetaaga muntu kiyigirako era gwe olabanga ng'oyagala design ku nnyumba nga tewekakasa nti gwe nina mukozi mulungi toteekako design kati gwe kasitola ekintu kyonna ku nnyumba kizzeemu okukola design kitegeeza kyetaaga kibe nga ddala akikola akimanyi atufunye shedi njiraba bwe tutuuka mu shedi tuyingira mu seating shedi ogikoze ng'ejja wankaki wa shedi n'akwata ku seating ne ku dining akwata ku seating ne ku master bedroom eno master bedroom kati mbadde olwandize nafala wadde dda kati nozobwedda kati ate kyogereko kati ate dining ogisootya mu maaso ate ebisenge obise mabega byonna eno master bedroom okubaako nanyinimu ng'abikulako wati ku dirisa n'alengera wali ajja ku geti ye n'amulengerera eri nebagamba mugambe etaliimu oba taliimu kati tutandikire mu seating oba living room ogikoze nga ya fuuti meka ku meka seating eno nnene ddala eriko fuuti 18 ku fuuti 16 fuuti 18 ku fuuti 16 kati okibagamba abantu abaali bapangisizaako double room z'e Kampala ennyumba z'e double room zibeera zitudde ku fuuti ekinene era ziba 18 ebisenge bibiri babeera babimazeeyo 18 ku 12 naye neri 18 ku 16 ekitegeeza double room 2 n'okusingawo
Lwaki okikoze bwoti? Kati ekyagifudde ennene ekisooka mulimu dining. Wagikoze ngeri 2 in 1. Kati bwe mala okubaamu dining twakirowooza nti n'ennyumba eno etuuse ku grade ekyaza abagenyi. In case wayinza okujjaabako, wayinza okubaawo okufiirwa, wayinza okubaawo omukolo omwangu ogwa pate yawaka. Kati wano mu sitting abantu abangiko batuulawo. Ekitegeeza nti eno ennyumba si yakatwezimbe. Oba onywedde. Abantu abatereddemu. Onywedde si katupakase. Abatereddemu. Tujja tutuuka n'ekubali abaamalayo. Bano batereddemu. Bano be batereddemu. Genda tutuuke n'ekubali abaamalayo. Kakati tugende mu maaso. Kati tukikoze tusobola kutuuza abantu bameka? Ennyumba eno eddiiro lino nga mu kubala kwangu tugambe nti zisobola okugenda mu seeti z'entebe 3 kyetuba tuwamba. Seeti 3. Seeti 3 ez'entebe ne dining neso noteeka wabbali dining nayo ntonotono kubanga yo y'abantu bawaka. Okay, kati bwe tuva mu kubanga osooka mu sitting ka dining ne kabeera emabega wano. Kati bwe nvaawo ndaba olukuubo wano. Olubuka tusooke wano mu kiyungu. Ekiyungu kiriwa? Dining wogiraba. Kati mabega waayo we wali ekiyungu. Kyolengeramu kati. Kiyungu. Era omulyango gwakyo guli wano mu dining. Dining omuntu olumala n'ofumba ebyokulya biyitirawo ne bijjana. Nkutegeera. Kiyungu nga kinene. Ekiyungu ky'e Kampala kyafuuka ekikola emirimu buli gumu. Era ng'okirabanga ekiyungu naye kikola kyenkana buli mulimu. Tetukyatereka bintu mu dining, tetukyatereka bintu wa byonna bibeera mu kiyungu. Kati kyekibeeramu amasowaani, maseffuliya, biki byonna bibeereye mu kiyungu. Kati bwe tuva mu kiyungu ne tuddira ddala mu maaso wabbali w'ekiyungu awo waliwo akasheeri. Nkalaba ekitegeeza wano ku sayidi y'ekiyungu kano akala ke nnengera ku sayidi eringa eya ddyo. Ndowooza abeera ddyo. Abeera kkono? Okay. Kendaba wano ke kasheedi akatuzzayo ku gali amadala ge twayogeddeko. Kati omuntu aleeta ebintu ebigenda okukozesebwa eno mu biyungu nakyo ate tayita eno mu maaso, ayita eno mu kiyungu. Eno ku madaala gano akana akasheedi n'ayingira mu kiyungu. Kati nkalabye kasheedi. Ne tuva kasheedi ako ne tuddayo mu kiyungu. Bwe tudda mu kiyungu mulimu ekkubo erigenda mu sitoowa. Sitoowa yeeriwa? Eri straight. Waliwo awo akaluma akatono awo kwolengera straight. Sikalaba. Tunulamu wange katono kati ojja kukalaba ke kano. Eno. Kati ate kano akali wano akatono. Tusookewo sitoowa, eno ye sitoowa. Gye tuba tusooka. Eno sitoowa. Akasemba eno wansi ddala. Kati ate we tuva mu sitoowa wakati awo waliwo akabalinga akagatta. Eno ebbali ddala waliyo ekisenge kye tuyita study room kuba ennyumba twagaliye abantu abali obulungiko. Naye ng'otuwanise ebbango. Guno omulembe ogulaba. Osange study room okusoma ki? Ebitabo. Osange wako omwami nga wa myaka 5 naye ng'ali Makerere asoma. N'osanga omukyala akoledde emyaka 3 naye nga gy'ali asoma. Kakati olaba nti embeera eno eya TV bireekaana mu buliri waliyo ababebaseeyo. Omuntu afunamu obudde obw'eddembe n'agenda mu study room. Yeeno nsobola ogifuula prayer room. Era byonna esobola okubikola, esobola okuba study room, esobola okuba prayer room. Ate nno by the way bw'olaba ng'oluusi n'ekyo kigaanye esobola n'okubeera kisenge ky'abagenyi. Kubanga ndaba nnene. Emirimu gyonna egisobola olede ekisenge ekiwerako. Kisenge ekiwedde emirimu. Kiriko fuuti 10 ku 10. Ekyo kisenge taata todiibuuda. Kisobola okukola ebintu bisatu, kisobola okukola nga study room, kisobola okukola prayer room, kisobola okukola nga ekisenge ky'abagenyi mwe basuulako nga bazze. Omuntu atamanyi kye twogerako ba we twogera. Gwe yatulabye nga tutuuse ku kasheedi ak'emmanju. Tunuulira ekisenge ekiri wansi waako. Ekisenge ekitali ku kitchen naye ekiri wansi waako. Ku sayidi eno era ku kisenge ku kikomera ddala kye twogerako. Kati tuveeyo. Tuvudde ne tukomawo. Bwe tukomawo ne tukomawo wano mu lukuubo. Olunene luno. Yes. Kati olukuubo luno lukolanga extension egatta ebisenge bino ebyebakibwamu. Luva mu lukuubo olwo ogenda mu kisenge ekisooka. Nkiraba. Kisenge ky'abaana. Bayita abalenzi. Ekisooka wano nga ku kitchen. Ebisinga abaana abalenzi be batera okusooka. Nti bwe kijja nga wololo.
bebavayo okutaasa security y'abaana abalenzi bantonoko ku y'abawala abaana abawala beetaaga ku security oluusi okusinga ku balenzi kakati bw'ova mu kisenge ekyo eky'abaana abalenzi tuddako kyabawala mu lukuubo n'oyingira mu kisenge eky'abawala buli kisenge nkirabamu wardrobe era buli kisenge kirimu wardrobe omuterekebwa ebintu ngoye biki beera munda mu wardrobe nkiraba kati tuve mu kyabawala kyekisemba sayidi eri ng'ewali toyireti kati oleedaawo wennyini bisenge byo bibiri webiri waliwo toyireti erimu ekinaabiro ne toyireti byonna mwebiri njiraba bw'ova mu lukuba eno ku sayidi y'ekiyungu mwoba oteebedde akalyango kaakali nkalengera era eri kyengulu w'ekisenge ky'abawala kati awo toyireti esaavinga abantu bano mwe bakozesa erimu toyireti n'ekinaabiro kati bwe tuvaawo era tukomawo mu lukuubo tuyingira mu master bedroom giyingirira mu lukuubo mu lukuubo ne tujja munda kati yo munda mwayo ekisooka erinamu wodropu naye teri mu kisenge wodropu yayo twagiteereddewo akasenge akookubiri mukayita mutya bino nga tewabinkolera okyali mwana muto okyayongera ku buli mwaka oyongera okukola nyina amaka ge nagenzeemu haji ali mpijaawo neganjuliza okumenya ennyumba yange olina kuzimba ndala nyumba tebakimenya bw'otandika bwotyo oyinza okubanga olinaku ennyumba yo ogimenya ati eyo girekawo ate nozimbawo endala bagagga bwe bakola omusajja alina amaka era nze nina mukwano gwange omba muyita Haji Kisitu n'ogendako mu nnyumba ze ennya zaayita ez'okusulamu buli gy'otuukamu ogamba nti naye ensulawo kakati tuli ku eno kati wardrobe ogikoze ng'erina akasenge eri munda era akasenge ako mwe bambalira dressing room kati ke kabeeramu ebintu byonna ngatto ngoye biki byonna bibeeramu ekyo ekisenge tebijjaayo eno mu maaso wardrobe atagirengera yeno woolengera ng'oyingidde ekisenge ky'omukulu wano ekiri mu maaso okuli kakala akalinga aka orange mwe kemuyinza okulooza nti ka kyenvu omulyango oguyingira gwe guno oguliko kakaavu otyo ate ekinaabiro nkirengera mulimu n'ekibaafu n'oyingira mu kinaabiro ate ekinaabiro kino nakyo kiri complete kirimu buli kintu ekikozesebwa okunaaba nga kinaki mulimu ebbaafu ennene zino zebeebakamu zino zirugalamirizo ne mubeeramu etoyireti ne mubeeramu akanaaba amaaso bakituyita sinki ne mubeeramu sinki ne mubeeramu ne shawa kati byonna mwebiri mulimu ne water heater amazzi gaayo boyina kunaaba ng'onasula weyagala mabisi ng'onasula pesa lya mabisi maze okunaaba nenzijano mu kano n'oyambala then bw'omala n'okomawo mu kisenge kyo ekisenge kino kiriko bugazi ki kisenge nakyo era wanga ndaba heve lwansonga ekisenge kino kiriko meters 5 ku nnya kitundu kati mita 5 ze fuuti 16 fuuti 16 ku fuuti 15 bwe kiri master bedroom tugimaliriza wano bwe tubadde tugirengerera bino ebigirimu kakati olujja tululaba bulungi emmotoka weefulumira gate tugiraba tugende ku wangamba bagiyita elevation ki roof plan tugende ku roof plan kubanga yo otunula n'olaba nti kamera ogiteeka waggulu n'emulisa wansi kati kamera eno ebeera waggulu n'emulisa wansi tusookere wano ng'ovudde ku roof plan waliwo wane wennyini ku gundi wenengerera geeti butereevu pavers ezafulumye maaso gayo ennyumba nga n'ekikomera kyonna nkirengera wonderful so wonderful kyandibadde kya buvunaanyizibwa mu nnyumba eno maka gano waakiri okubaamu kugina emiti ndowooza
era kizibu nnyo omuntu kati nze mpa muntu amagezi ne bwoba na poloti ya fuuti 5 ku 5 olina okunoonya w'osimba omuti kyandibadde nga natteeka nti olina okunoonya w'osimba omuti ku poloti yonna gy'olina ensonga oba yenkana etya oba etya kakati nyinako endaba okoze ekikomero okisibye era nkirengera naye ate tukyali ku kikomerano mu maaso gaakyo naye ate olina kagundi kwoleseyo ka garden n'oleeta n'oteekako obupavement kakati emirundi egisinga olw'okuba ebitundu byaffe bikula twewala nnyo oluusi okuzimba poloti eno n'ogimalirayo ddala emirundi egisinga wano mu maaso twandyerekeddeyo akantu kandibadde ka 1.5 ze fuuti 5 olekayo fuuti 5 ne tukazimbako akalinganga kalondi kaabu kale tugambe oba akalinga akasitopinga poloti y'oweekoma naye nga kakomaawo ku ttaka naye ng'ate ekikomera kiri mu maaso kati n'olekawo ezo fuuti 5 kati fuuti ezo 5 then n'olyoka otandika ekikomera wali ng'oleseeyo fuuti 5 kati kakuyamba emirundi ebiri nti bw'oba otuuka ewakaawo motoka yeefundako nedda mu kali akantu bw'owetera n'oviira ekkubo ne lisigala ly'oga litambuza abantu abalala oluusi amakubo agamu mafundako ate ne kakuyamba n'omulundi omulala nti inikesi singa bajja ne bagaba ne tugaziyeemu ku kkubo tebamenya kikomera kyo balyebulako kwako ne wagira nga wasigadde wakyali bulungi tugenze ku roof plan etulaga buli kimu akamotoka kakano nkalaba mwe kasimbye toilet njirabe manju ka garden nkalaba kalimu ne kumiti jiji nebiri waliwo ke nengere manju eno nengerayo n'omuti kakikana ke waliseyo omuli ne bu garden manju waliyo ka garden yako oluusi tukateekayo abantu b'owaka katulamu oluusi kawungezungeza ng'ali manju naye ng'ali mu garden kali mu fuuti nga mmeka kaliko fuuti kati wonna emmanju twaliseeyo mita 4 ze fuuti nga 12 n'ekitundu fuuti 12 n'ekitundu ize kale fuuti 13 yeno bwe mba nga njagala okusaawo bu boys court manju bugendawo era wasobola okugendawo ka boys court rumu 2 eza boys court nga sitaataganyiza lujja lwange mu maaso kasobola bulungi okugenda mu boys court emigongo nga mingi egirimu tewatusasidde ku mabaati anti kati abantu baagala kyebayita beauty yes true buli lwonoonya beauty kitegeeza kwongera ku regions ne valley kasolya k'ennyumba konna kanyirira migongo egyo ne valley buli lwokola ennyumba nga teriimu bintu ebyo abamu bakirabanga ekibokisi era bagamba yakuba kibookisi oluusi obuntu obwo ati bwe buleetera ennyumba zino nokakola ne kayiwa wano ne kagasulika wali ne kagagira gati genda okulaba nga ennyumba erabika bulungi yadde yeeyongeramuko ka expense wano mu kusalaasalamu ku mabaati ne mu kugamba nti emigongo giwera mingi ne valence naye era ng'abantu bw'obagamba obalamu abantu kyebaagala kyebakolerera naye era abantu bagambe ti omuzimbi wo bw'aba teyeekakasa kuba mabaati gano wakiri akolera ekibookisi ogende n'ekyo mulimu ennyumba gy'otuukako kibagambye nti gwe bw'olabanga ekyokuzimba kyonna kirimu design tekyetaaga muntu ayiga azimba obuyumba bwe obw'obumyu be zino ennyumba eza bookisi naye gwe bwogamba nti ntaddemu ka design kafunira omuntu amanyi okukola design eyo kikuyambe design yo obutakufa bubi kuba design eyo noonera ddala ennyumba singa ekulema okukola obulungi ndaba design nyingi ng'oli eri budde awo era buli omu ayita waagigeya eri budde mu kimbejjaawo nyumba ya bei nyumba nnungi omusajja yagisaako gundi yonna naye gye yakoma okugitetenkanya era okituuka kunoga nti eno kyaki yafuna sente ezigula matiriyo n'abulwa sente ezifuna omukozi obanga n'omukozi oluusi yali wa bbeeyi anti omukozi sikitegeeza sente omukozi ne sente byawukanira ddala era bw'ogeraageranyiza ku sente ogaa webbeeyi emukozi nedda ssebo omukozi aba mukozi era akola omulimu nga mulungi kakati njagala bannayuganda kansooke mbazeeyo ku feezi esookera ddala ey'ennyumba eno katini ogirabe wano we maaso gaayo nga bwefaanana tugende waggulu ebisenge byayo nga bwe twabiteeseteese we wano ya bisenge ya madiira abiri sitting ne dining wadde nga gali combined twin one erina shade ya
eba oval ya oval master bedroom yino eri maaso mu master bedroom yino gyolengera dressing room n'ekinabiro mulimu olukuubo kitchen nene waliyo shade y'emmanju eri side eri mugundi mabbali omukulu gye yayise study room nze njagiyita kisenge ekyo kisenge kinene mulimu store waliwo olukuubo waliwo ekisenge ky'abaana ab'obuwala waliwo n'ekisenge ky'abaana abalenzi n'ekinaabiro kyabwe y'ennyumba eyo bwete bwefaanana kati bw'ogivaako ng'ogirabye munda ne tugenda waggulu nga bwefaanana eno mu maaso kino kyekikomera kyayo ne geeti yaako nga bw'okirengera bwe kitambula tuli ku poloti ya fuuti 5 ku 10 butya bwefaanana nyumba kyezisobola okgendamu toilet gyeri emmanju tetugyogeddeko naye well and good tuleseyo mita ogambye fuuti nga 13 emabega mwosobola okussa boys quarters biri n'osigaza wera olukubo mwe mutambulira kati wano ogule elevation yegundi ye roof plan yayo ogirengera emmotoka eri wansi garden kali wali maaso wano pavers ya madala 3 waliwo amadala agayita mu kitchen ne wabawo amadala agali maaso bali ne bali yonna waliyo amadala maaso yasibyeko pavers which is well and good. I have loved the plan nungi nnyo buli muntu gyeyandiyegombye kituufu kakati ekibuuzo ekiddako era buli omu kyayina oyinza okuba nga ogudde mu mukwano n'ennyumba eno naye nga bulijjo mu programu eya Manya ennyumba yo n'aba focus construction bamala otukubira pulaani y'ennyumba gwagudde mu mukwano nayo n'osigala ku programu era waliwo agamba nti eyo y'ennyumba yange yennyini ey'ekirooto kyange eyo gye njagala naye ng'oteekateeka okufuna obukadde 5 bugizimba ng'oteekateeka okufuna obukadde 10 obugizimba ng'olowooza bugimala waliwo naawe ateekateeka okufuna obukadde 10 buggwawo kubanga buli omu waliwo abalina bigger expectations n'abalina small expectations ng'oli alowooza nti kimwetaagisa kinono nga kimwetaagisa kinene oli nga alowooza kimwetaagisa kinene nnyo ate nga kimwetaagisa kitono tugenda ku feezi esooka tugenda kukubalira ennyumba eno okuva ku toffaali erisookera ddala okutuuka ng'eggaddwa tujja gireka nga mu bulamu tiles na plaster na ndabirwamu mpozi ne rangi tutandikire ku tuddeyoko abantu bano lunaku wabayayo abantu abapya tunoonye tuluzi tubajjukize tuluzi zino nabagamba tuluzi zino nkulu nnyo zituyamba okulema okuwalaŋŋana ennyo ne bannaffe obeera awo munno yakwazika ekitiiyo kye tewakizaayo yakwazika wilbaro ye n'ogikutula yakwazika enkumbi ze n'ozibuza kati ku tuluzi tugende ku tuluzi soke tufuneyo ku tuluzi tubeere n'ebikola ebyaffe tuluzi mbalira nze tewampadde tupapula weruli kyusa wansi wakekkereza focus muyina sente tosobola kunnimba nti kunosikekkereza kuyiya tugenze ku tools tusoose tools twetaaga drum 2 twetaaga epipa 2 ez'amazzi ezakuteeka mu mazzi ze zino entono ezisobola okuba ez'ekyuma oba eza plastic ez'ebidomola 12 ku 10 yesewo buli pipa ya mmeka ya mitwalo 88 gye mitwalo 16 ne twetaaga ekirala ki wirubalo 2 eno ennyumba yeetaaga abakozi nga tewawummula si bya wirubalo lya kyagikozesa wirubalo 2 buli emu ya mitwalo 15 gye mitwalo 3 ne twetaaga ebidomola 10 tusalako ne tuteekako okusombesa omusenyu ate byennyini bye tuteekamu era omusenyu ebyo ate era ne bituyamba ne mukusomba ku mazzi ebiba bisigaddewo buli kidomola twakibalira siringi 6 gye mitwalo 6 twetaaga ebidomola 10 enkumbi 3 buli emu ya gumu kitundu gye mitwalo 4 n'ekitundu ne twetaaga ebitiiyo era 3 buli kitiiyo kyagumu kitundu gye n'ekitundu ne twetaaga ensuululu emu ye pick axe ensuululu emu ya sente mmeka ya mitwalo 2 ne twetaaga ekigoogwa
kigoba kikola emirimu ebiri wano bwe tuba tukuba enkondo tukisibisa okukwatirako sikweya z'ebisenge ate ne kiyamba ne bali abazimba bwe baba basiba embanyi bakisibisa ng'emigwa. Kati kitegeeza twetaagayo rolo ng'emu rolo bbiri nusu kanaana gwe mutwalo gumu kakaaga buli rolo ya kanaana gwe gumu akakaaga. Tebakuguzanga ekiguwa ku siringi omutwalo gumu n'ekitundu ekinene nnyo kya kanaana waliyo n'ekyakakaaga waliyo kyenabaagalako abafokasi omugatte ntufuna emitwalo 64 mu nusu kakaaga 64 mu kakaaga era kyova olaba okiraba ndowooza nti wali twalina tuluzi za mitwalo 38 kati wano tulinyemba zaali ntono wano tulinyemu kuba twongeddeko wirubaalo ne pipa kati wano walinyemu kuba ennyumba eyongeddeko kuba ennungiko n'ebikozesebwa biba birinnyamukko. Kakati ebyo ng'obitegedde wandibadde okwata olupapula n'ekkalaamu kyetusoma okiwandiike okibale gwe kenyinza n'ogenda okuyita aba focus construction oba yonna baganda bw'oba omuntu wakuzimbira nga matiri wamuteekawo dda ng'omugaa nti tandika okuzimba. Ekituleesa aba focus construction si kuba bwa nnyo mirimu wabula okuluŋŋamya nti ne bw'oba oli kabaale omanye ky'ogenda okuzimba. Bw'owulira ng'owa focus gw'olina okwesiga ng'obakubira essimu zaabwe nti nga bwe nalabye musomesa bwe njagala munkolere awo we tujja okujja. N'olwekyo nja kukusaba okwata olupapula n'ekkalaamu. Twetaaga okumanya n'ennyumba etwala amatoffaali ameka, etwala omusenyu gwenkana ki, etwala seminti yenkana ki, emisumaali erya gitya, eri amabaati ameka. Tutandikira awo. Bill of quantity for 3 bedrooms, sitting and dining room, kitchen, study room, toilet and veranda, residential house. No sound client. Wetekewo erinnya lyawo. Teekawo erinnya lyo. Location. Era waliwo gye yagula. Teekawo mpigi bboza oba lungala oba jjanya. Otyo kakati wano tumazeewo n'ennaku z'omwezi zino. Foundation up to wall plate. Okujambusa okugijja wansi ku musingi paka waserekerwa. Tutandise naki? Phase 1. Tutandise awo. Kati oluusi olw'okuba ennyumba zino tuzitutte mu kiraasi ennungiko tutaddewo kisente ze tuyita eza site clearance oba leveling. Kati oluusi oyinza osanga omuntu we yagulanga lusozi nga yeetaaga ofunayo kaguleda n'asendamu ate oli omwavu kyatali. Ogula ku lusozi kibi birungi ki ebiri mu ggula ku lusozi? Abantu bayayanira nnyo ensozi laga nti nza okusteep awo. Abantu ekibaagaza ensozi tusookera ddala lusozi olwo lulaba yadde lulina ki naye lulina empewo ennungi. Empewo eva eri yonna waggulu ku lusozi ogifuna mangu. Ate bw'ova ku ekyo n'ennyumba y'okulengerekeka nti waliwo ewagundi obeera eri wala ng'ogirengera ku lusozi. Ate waliwo abagamba tonteeka ku lusozi saagala ku lusozi. Anti era nabo balina ensonga zaabwe kuba olusozi olwo lulaba okwambusaayo ebintu era nakyo kikwetaagisa ssente. Ojja kusanga okwambusaayo amazzi kya bbeeyi, okwambusaayo amasannyalaze kya bbeeyi, okwambusaayo emmotoka kya bbeeyi, bw'oba tolina yiyo kya bbeeyi. Naye ng'ate bw'omala okuzimbayo ebyo n'obifuna ate ye wasinga okuba nti wanyuma okubeera. Kuba bw'obeera n'eri waggulu ku lusozi ng'eno olengera abali wansi. N'amazzi galo gonna agakulukuta agava ku nsozi gakosa bali ate abali wansi. Kikyogeza ekitegeeza nti singa omuntu abadde yeesobola aguze ku lusozi asinga. Kubanga nze kye nabala ku lusozi nti weetaaga tractor tugaye kale ne bwe kaba kakadde kamu n'ekitundu tuziyite miliyoni kale 2 oba miliyoni 2 nejji wabadde ka steep nekalakatirako n'ofuna leveling n'otandika okuzimba. Katutaddewo kye tuyita site clearance oba leveling awo kijja kusinzira. Tutakiteekako bbeeyi. Goyinza okusanga ewo nga teweetaaga kusenda. Oyinza osangawo omuntu omulala nga yeetaaga kuleeta guleda. Oyinza okusanga omulala nga yeetaaga abantu ba bulijjo ne basaawasawako ne batereezaawo kati ssente zijja sinziira ku bwewalabika. Ezo tutazijuzaawo. Kati ne tugenda ku seminti. Eno ennyumba emalawo obusawo bumeka? Ennyumba eno tugibalidde obusawo 10. Obusawo 10 buli kamu ka mitwalo? Mitwalo 265. 265. Naye nga bbeeyi ya seminti nabagamba ekyukakyuka n'embeera. Naye kuno ndaba 280. 285. Naye si 260 kubanga aliwo munywanyi wa Fuuti. 285. Mbadde student munywanyi sigaye nsonyiwamu. Nabuzza munywanyi wa Lwengo General Hardway.
nabadde njagala waliwo omuntu wange ayagala kuzima naye nga ayagala kuleeta buleesi ayina kalina nga ayagala kuleeta trailer n'agamba bagisuubuze ya Simba Cement bwakati y'omu n'endooza n'ettololo Simba n'ettololo beeyi etera kuba y'emu nga bagisuubuza buli kasawo okamutuusiza ku site basuubuza 2,650 alesa trailer ate osobola nga n'owakasawo akamu 2,650 kati no mbadde nkyatudde watuzibu naye mbadde ntegeeza 2,850 naye ku 2,850 nenkugaa nti beeyi ya sementi etera okukyukakyukamu wakati w'ennusu 10,000 n'ennusu 500 era osobola okugenda n'omusanga ku 2,700 2,800 2,850 2,700 watambulirawo namba muli esatu sebo tatera nnyo tuukayo amazima buuza abantu naye tebamugulangako kesatu kale basobola okukwata nga bwe baagadde naye nawe gezaako weerwaneko ng'omuntu kakati gwe bagambe nti twadde ku lugonvizisho okumanya ennyumba yo ne batugamba nti tasuuka 2,550 kakati tusabye obusawo 1,000 obusawo 1,000 ze milioni 2,885 2,885 amatofaali egenda kulya genkana ki etugiwa amatafaali 2,300 amatofaali 2,300 kati waliwo wano akantu akali mu bracket kenjagala tulowoozeeko ffenna bwe tuba tukozeseza amatafaali nga gattaka gajja gula ennusu 2,600 bwe tuba tukozeseza amatafaali nga gabbumba gajja gula ennusu 3,800 kati bwe gaba gattaka ku 2,600 amatofaali gatute sente mmeka amatafaali g'ettaka ne tugabala milioni 5,950 naye ombala bubi tunula ku lupapula lwo milioni 5,980 badde kutute sipiidi kubanga bwe nkubisamu 2,300 amatofaali bw'okubisamu 2,600 ziba milioni 5,980 ago gegettaka naye gaba amatafaali nga gayidde bulungi mwokye bulungi kati munjogera ennyango eno ennyumba emalawo amatofaali ga milioni 600 yenjogera ennyango kati bwe beeridde amatofaali ga milioni 600 ag'ettaka tusooke tugende naago tugende kati olw'okuba nti ennyumba eno twagiwadde omuntu atereddemu twasazeewo n'omusenyu tuleeterumu omusenyu musenyu guno gwe tuleeta gusobola okuzimba ennyumba eyo ne gugenda ne musiiringi ne gugiyiwa n'enkokoto munda ne tuleeta emmotoka emu eya sinotulaka zino magulu 12 ontyo eno egireti eyo ennene levo kijoduteeka omanyi okuyiwa magulu 10 gundi ku saiti omusenyu ogwo ogulaba ng'ekizibu naye bw'oguleeta oba omaze osaving toliddayo kuleeta musenyu kweno nnyumba nga togenze mu bintu birala kati eno eyo magulu 10 ya sente mmeka egula emitwalo milioni 1,700,000 magulu 10 kati eyo ya plaster ya nyanja ate tuleetayo ne ya plaster ne tugigula milioni 1,600,000 era ndeetemu ndeeta magulu 12 nezigijja wansi nezijambusa nezigikuba ne plaster zijja kusigalawo ng'omaze okuzimba naye tezijja kumaliriza bulungi ku plaster naye nga bw'onooba omaze okuzimba omusenyu guno gujja kuba gukyaliwo gujja kuba gukyaliwo ne tuba nga ogw'ennyanja gwa kamu 7 omusenyu ogwa plaster gwa kamu 6 ne tugenda ku mayinja tufunayo trip emu emmotoka eya forward ya mitwalo 3 ne tugenda ku mitayimbwa tufunayo emitayimbwa egya hafu yinki kati gyegyaki gyegyokusiba biimu tusiba biimu olwo ne tufuna emitayimbwa 30 guno omutayimbwa gwa Y12 ye half inch buli gumu gwa mmeka gwa mitwalo 3,800 bw'okubisaamu ye milioni 30 n'emitwalo 14 miliyoni 1 n'emitwalo 14 ne tugenda nengera bu R6 lingi zeziringi buno bwe batugamba bwe banyola ne basibisa okusiba emitayimbwa bwe bugatte emitayimbwa kati ate ke basibisa ke kabayiningi njabiga kati ringi twetaaga bulingi bulingi 20 buli kamu kanusu kasanvu kati ne tujja ne tufuna mugatte je mitwalo 14 ne tufuna binding wire ne tufuna binding wire tuguze roole emu lolo ya binding wire emu ya mitwalo 12 wano togulira mu kilo okuba nti omulimu gugenze gugejjamu ogula lumu ate lolo oluse yeba ya lice costing togula mu kilo ne tuddako ne tugenda ku kabaati kali ke twayita kapayani okajjukira kajjukira kwagamba akagatta amatofaali ne tugulayo bulolo busatu
nga buli kalolo ka mitwalo 4 gye mitwalo 12. Tugenze ku mbaawo zino zaki kirundu kirundu abantu bajoga nti bansabye bikirundu balonaga nti bansabye kiruddu kirundu yasiba biimu gwe bakuba ku mabbali g'ebisenge okuyiwamu enkokoto siba biimu. oyagala embaawo mmeka kwene ennyumba? mbaawo 50. buli lubaawo lwa mmeka? nusu 8 gye mitwalo 4. tugenze tubala nyumba yaffe nagambye nti kwata olupapula kyetusoma kyowandiika bw'obanga ine ennyumba yennyini gyoyagala tugenze ku kalitunsi waki yono w'okulinnyako n'okuzizika. kalitunsi akola emirimu 3 tumulinnyako ne tumuzizisa ku biimu ate ne tumukubisa n'enkono nga tusetinga ennyumba. Nkutegedde. Emiti 50. emiti 50. twetaaga buno obusookerwako? Ntyo obusookerwako kabula wakati w'13 ne 35 neffe tukabala 35 ne tufuna emiti 5 gye mitwalo 17 n'ekitundu. Nkutegedde. Nzizaako kyawo kye mba neetaaga. DPC waliyo ekiveera kye tuteekako nga twakamala okuzimba omusingi. Ebiveera bino bya mirundi ebiri. Waliwo kino ekiba plain n'abawo nekiri ekibanga ekiriko olusenyusenyu. Kaakati ebiveera bino eby'omusenyu kyekyandibadde kisinga okuba ekituufu. N'ennaku zino waliwo kampuni ezaabikola ne zibyonoonamu ezibikola nga kolite yaabyo si nnungi. Kati oluusi okwewala ekyo osobola okukozesa bw'oba ofunye ekirungi kyekisingako kuba kawoyiro kali kasaanuuka ne kakwatagana n'ekisenge sayidi ne sayidi. Naye bwe kiba kikulemye kufuna ekirungi ate funira ddala akaveera kennyini ke bayita akageegi 10. Ke kaveera akagumu kageegi 10 osobola ofuna akaveera kennyini ne basalaasalaako ne bateekako ako. Akaveera ako ke kawula omusingi n'ekisenge. Era watugamba nti omugaso gwako kusiba mazzi agava mu ttaka ne gatagenda mu kisenge. Kwambuka mu kisenge waggulu. Kati DPS twetaaga loolo mmeka? Loolo 10. Buli loolo ya mmeka? Ya gumu 2. Gye mitwalo 12? 12. Nkutegedde. Awo tuvuddewo. Ne tugulayo emisumaali. Kati emisumaali gino gikola okusiba biimu, gikola okukuba enkondo. Gibeera mu sayizi ez'enjawulo naye ez'omuzimbi ajja jawula. Twagalayo kilo 20. Kilo 20 buli kilo ya 15 ne tufuna emitwalo 10. Gye mitwalo 10. Waliwo akabaati plain sheets. Ontyo akabaati ako nakayiga. Akabaati kambasomese amala kagula awa kanjigiriza muganda wangu akabaati ako ke kabaati kolabanga basiba enkondo empaji za shade. Waliwo abantu abaagala ennyo okukekkereza ate ne mubanga temulina kye mukekkereza n'okwata ebbaati lyennyini n'olizinga nagambo era lijja kukola n'olizinga n'oliyiwamu ekisenyu n'ogenda okufulumya enkondo ng'erimu aganyanya. Kwata akabaati ako kaba plain nga tekaliimu gundi bakazinga bwe bati ne bakasiba oluusi binding wire balina babikola ne bakasibira ku mutayimbwa ku mitayimbwa ne bayiwamu omusenyu nga bwe bakuba wano enkokoto n'eyitamu ekyo wakiyigira ddala napootako napootako. Kati twetaaga obubaati obwo tujja nagulayo obubaati buno mita 15 tujja salaasalamu kusinziira ku buwanvu bwe twetaaga kubanga gundi nyingi empaji osalaasalamu n'ogenda ng'osi. Buli mita ebayameka ey'akabaati ako egula mutwalo gumu. Egula mutwalo. Tebaguzanga mita y'akabaati ako emitwalo 5 buli mita ya mutwalo. Singa mba njagala okusiba empaji emu zino standard mpaji ezabwejjo anti era bweba mpaji emu bagamba nsalirewo mita 3. Ziba mita 3. Okitegedde kubanga okozesaako nga 2.7 kati kuliko kaofu kati ako naye tebakusabanga emitwalo 10 egy'akabaati kabaka 2 kasanvu oba 3 kati awo boyina gula mita 3 ku mitwalo 3. Nkutegedde ne tugenda kati material alinga awedde ne tufuna transport aleeta ku bintu ebimu kubanga byonna obwedda tubibala naye nga tubibalira ku hardware. Waliyo seminti omuleese ne transport oyinza okunoona emitayimbo oba embaawo ofunayo transport wa mitwalo 20. Otyo mutema ate musinziira ku byoleese
netufunayo amazzi gammeka amazzi ago tugawadde emitwalo 3 naye nga kisinzira bw'ogafuna bw'oba ne taapu ojja kukozesa amazzi ga mitwalo ng'eno oba 5 ng'olina taapu bw'onooba tolina taapu osobola okubeera ne tanka n'olina ekimotoka n'okiwa emitwalo ba 10 ne kikuyiiramu bw'onooba tolina ekintu ojja kufuna omwana ow'akagale mugaye nkimira amazzi okuva ku luzzi era agaleetebwa agayiwa mu pipa era nago gakola nkutegedde ne tubala amazzi ku mitwalo nga 3 naye nga gasobola n'okukako okusinziira ku gwe bw'ovaluyinza amazzi go ne tuba ne choice sabu ne tugaalamu sente ze tugasseemu okugula ebintu ebyo byonna materiyo yekka atuse Ennyumba full plate ne tufuna miliyoni 15 n'emitwalo 9 mu 15 ze miliyoni 15 n'emitwalo 10 zino 9 mu 15 tezitusuza ku kyalo ze miliyoni 15 n'emitwalo 10 materiyo ennyumba eno ngirabye materiyo wa bukadde 15 kali fine tusooke tukomaawo ku bukadde 15 leba okugizimba gisitula ogiraba nti kati etuuse ku salino lyetwalabiddeko lino nga bwenzira gulungirengera saanukudde tonabikako kasolya ngisaanukudde sinabikako kasolya eggwera mu sente mmeka okuginzimbira kati leba ono era nze nabagamba enteeseganya yo n'omuzimbi ensalawo kinene ku leba nabawa sente mmeka naye nze mbawa leba gwensuubira nti ali mu middle class nti omuntu takosezza nnyo muzimbi ate n'omugagga tamukosezza nnyo naye ng'ate omuzimbi asobola omulinyisa oba omussa kati nze nenjiwa miliyoni 5 n'ekitundu kitegeeza nti ennyumba esobola okuzimbirwa wakati w'obukadde 5 n'obukadde 6 okusinziira ku bw'oyogedde n'omuzimbi eba etuuse ku osobola n'okuzimbirwa wakati w'obukadde 4 n'obukadde 10 ne 10 oli okusinziira bwakutte gwe bwakusanga bwe mutambula naye kati abantu bange bayisenga nze nkuwa kino ekyange kyensobola okukolerako kyobola nze nkuwa kino tugibaza obukadde 5 kitundu ate era ng'osobola omunyiga n'akugiramu 2 kyekiri kyegambye nti enteeseganya engeri gye zitambuddemu kakati ne tubanga bwe tugatta obukadde 15 n'emitwalo 10 ne tugattako obukadde 5 n'ekitundu netufuna 2 n'emitwalo 5 n'emitwalo 5 mu 9 olw'okuba nti twakutte 15 tezifuula mutwalo ne gibeera emitwalo 10 bwe bukadde 2 n'emitwalo 6 kakati awo wonna nga wawedde ewaddako watugamba nti weewazibu ate weewangu ekyanguyawo wadde sente ekizibuwazaawo wadde sente ziba ntono kwe kuba nti sente zaawo zaawamu era emirundi egisinga omuntu yenna akola luufu aba yeetaaga alabe sente ng'azirina alyoka atandike luufu eyo bw'oba tozirina wakiririndako basajja baffe bajja kitukolera abalwengo geno hardware bw'ofunayo akakadde ng'ogula amabaati ng'osasula olugira bw'owezeza amabaati n'ebisumali nga ononayo ebintu bye njagala kubebaza kakati tugenze ku roofing ennyumba eno tumaze okugiraba etuliddeko obukadde 2 n'emitwalo tugambe obukadde 2 n'emitwalo 6 ebulidde paka ku wall plate leba buli kimu ne material kati tugenze ku roofing egenda kulya sente mmeka tutandike naki tusooke emiti ndowooza weetaaga emiti egya 62 twetaaga 62 emiti 75 buli gumu gujja kuba gwa nusu mutwalo gumu mu 12 mutwalo gumu mu 12 gy'emitwalo 9 weetaaga waliwo nyakusatu nyasatu weetaaga emiti emeka weetaaga nyasatu emiti 40 buli muti gwa mutwalo gumu mu 12 z'emitwalo 48 weetaaga nyabbiri emiti 2 nyabbiri lwaki agenda nnyo gyemiti egisinga okugenda ennyo ku busolya gyegikola obusolya bwonna gyegino ejambuka lekako ejambuka negino egisalaasalamu ebigenda biyitaayitamu byonna biba bya nyabbiri emiti 2 ku 7 buli muti ye miliyoni 1 n'emitwalo 72 n'ekitundu weetaaga 32 weetaaga 2 mu 10 ku nusu 65
netufunamu omugatte gwa ssente miliyoni 1.36 mu 15. Ennyumba yaffe okuwooma erina okgendako fascia board. Eno yonna okugyetolooza akabaawo ako ke tulaba akeezinga kaggwera mu ssente mmeka? Fascia board emu egula $200. Kati twetaaga fascia board 23 gy'emitwalo 46 fascia board. Yes sebo. Tugende ku mabaati aga versatile gwe twagambye gwe tugenda okukozesa. Eno ennyumba nga bwe tugiraba eri amabaati ameka? Nyumba eno gibalira amabaati 95. Ge mabaati 10. Mabaati 95. Lwaki awo weekanzeewo? Mmanyiwo ku kiyitibwa ebintu ebizibu ku nnyumba biri ebi baati n'amatoffaali. Kituufu. Kati tubaza amabaati 95. Kati tubala amabaati 95 buli baati tulibala emitwalo 8 n'ekitundu. Kubisaamu 95. Netufuna miliyoni 8 n'emitwalo 7.15. Weetaaga obukadde 8 n'emitwalo 7.15 okugula amabaati. Bw'oba nga yagala gano agakategula era ge mabaati kati agali ku mulembe agaliko ridges gy'emigongo. Twetaaga ennyumba eno engeri gyerimu buli design obungi. Migongo gyayo mingiko. Tugenzeeko emigongo 50. Buli mugongo gugula siringisa $2,400. ze ssente mmeka? Mugatte tufuna miliyoni 1.20. Egyo migongo. Ndabawo buvale. Vale. Vale 18. Buli vale giwe $2,400. Then netufunamu emitwalo 12. Emitwalo akakadde vale emitwalo 43.2. Ezo vale. Hoop iron. Twetaaga obubaati obusiba. Obusiba buliti obuti obutuula kuli okuyatta omuti ku kisenge. Twetaagayo buloolo 3. Buli kamu kagula siringisa $40 gy'emitwalo 12. Netwetaagayo obutimba obw'engalama. Kola akabalaza. Kati akatimba bando 3 zijja kumala ennyumba. Bando 3. Buli bando giwe $40. Tebumala munda. Bwangalama genda kukola akabalaza kebweru. Oketolola konna. Buli bando ya mmeka? Buli bando ya $40. Gy'emitwalo 12. Seminti ayiwamu omwo mu gundi ogwo mu kabalaza. Tuguzeeyo seminti ensawo 3. Buli nsawo wagitwadde emitwalo 2.85. Netufunamu emitwalo 8.55. Ezo seminti. Netwetaaga emisumaali. Luvulungwawo wonna tuyitewo buyisi. Tekamu inchi 5, inchi 4, inchi 3, inchi 2 inchi 1.5. Tubale nti emisumaali gyaffe gizo tulyako emitwalo nga 8. Tugenze tutabula. Kubanga ndabawo inchi 6 5, inchi 5 weetaaga kasawo kalamba ka 23. Inchi 4 weetaaga kasawo kalamba ka 23. Inchi 3 weetaaga kasawo ka 23. Inchi 1.5 weetaaga kilo 25 za kasanvu gy'emitwalo 17.15. Weetaaga egikomerera egy'akatiko. Ye roofing nails ye katiko. Weetaaga kilo 25 za kasanvu gy'emitwalo 17 n'ekitundu. Transport. Tufunye yawe entambula emitwalo nga 25. Okubireeta bino byonna. Okutambuza bino ebintu byonna. Kati tugatta material ssente zigula ebikozesebwa zonna ewamu. Tujja mu miliyoni 16 n'emitwalo 32 n'emitwalo 3.25. Ogula material asereka nga tonna sereka naye material noga nti mutadde waawo material yeetaagisa okusereka. Weetaaga obukadde 16 n'emitwalo 3.25. Labor ennyumba eyo okugisereka okugiraba nga bw'enjiraba waggulu awo n'akasolya akaneenya bwe katyo tugiwadde miliyoni 4 okugiyitirako akasolya. Toto wamu netufuna miliyoni 2 n'emitwalo 3.25. Okakasa giri 3? 3. Miliyoni 2 n'emitwalo 3. Miliyoni 2 n'emitwalo 3.15.
25,000 bw'ogatta material owa obukadde 16 n'ogatta koleba obukadde 4 gye bwe bukadde 20 n'emitwalo 32,000 roofing eyo gy'olaba waggulu akakasolya ebbaati miti oyeko byonna ewamu bukadde 2 n'emitwalo 3 kati tugenda ku phase 3 eya ceiling ziri phase 4 phase 3 okugikola engalama y'omunda okulaba nti waggulu tokyalengera baati twetaaga otuuseewo nze natuuseewo dda tutandikira nti tulabe ndabayo timba embaawo 2 nze nalabyewo dda leeta kuno gye mwakatadde emabega kaka kituufu weetaaga timba 2 4x2 emiti 10 ku kasanvu gy'emitwalo 7 weetaaga 3x2 emiti 10 kumeka kakaaga 5 zemmeka 65 ne weetaaga emisumaali inchi 3 ne inchi 4 mu kitundu yeekoonamu obutimba obubeera butono size entono twetaaga n'obutimba bando 10 buli bando watugamba yeena emitwalo 4 tufunayo seminti ensawo 12 bwe tunaamala omusenyu ogwo mu butimba tujja kuteeramu ddala omusenyu oli yabadde waakali akabalaza kati ono wamunda muno kubanga jjukira omusenyu gwaffe guli gwe twaleese gukyaliwo gujja kukola n'ebino byonna kaakati weetaaga seminti ensawo 12 era ku 2 y'emitwalo 32,212 34,212 bino ebintu kyekirala ekyetaagisa pozi walinza okubaawo ne ka transport akabisomba bino nga byo kuba tulina obitambuza obitako site transport wammeka nga 7 gatta 7 ogatteko ne material kakati netufuna material yenna ewamu emitwalo miliyoni 2 n'emitwalo 5 n'emitwalo miliyoni 2 n'emitwalo 5 n'emitwalo 5 mu 7 miliyoni 2 n'emitwalo 5 mu 7 bwe tuva ku miliyoni 2 n'emitwalo 5 mu 7 ne tugenda ku labor obukozi netuteekawo miliyoni 1 n'emitwalo 2 akakadde temukalya era nteeseganya naggayo mu kuzimba zikola kinene nnyo tugende n'akamu 2 munateesezeeyo kakati bwe mugenda n'akakadde kamu n'emitwalo 2 n'ogatta ku miliyoni 2 n'emitwalo 5 mu 7 eza material tufuna miliyoni 3 n'emitwalo 7 mu 7 miliyoni 3 n'emitwalo 7 mu 7 ezisiba siringi yo waggulu kati bwe tuva ku siringi yo waggulu tuddako kye bayita okugala ennyumba eyo nayo okugiggala nako nno si mulimu mutono ng'abasinga bwe bakirowooza gwe gumu ku mirimu emizibu ennyo kaaka tugenze ku phase gye wandigambye nti ennyumba obanga aliko woogituusizza oli ennyumba y'ogiraba ne bwoba esobedde ogyebakamu enzigi eno eyina enzigi erina oluggi olunene ddala lumu lwe lw'omuddiiro olwo oluggi gaabe ajja ku nnyumba eyo atuukana n'omutindo ogw'ennyumba eyo luyina kuba lwa sente tuluwadde miliyoni 2 lwe lutya lwe lwa sliding luba luslidinga ne lugenda nga ludda mu luno ne luno ne lugaziwa ne lubeera nga lugazi ne twetaaga ne tufunayo oluggi olulala era lumu nga lwebweru naye lugenda eri mu kasheedi k'omukiyungu lwe twandiga nti olw'emmanju lwa mmeka olwo lwa mitwalo 5 amadirisa amadirisa amanene gali amadirisa 6 buli dirisa tulibalidde mitwalo 6 lyerino nga lirina endabirwamu we zigenda nago ga sliding kano dda mulino ebwewatyo malidadi ddala buli limu lya 6 amadirisa 6 gye miliyoni 3 n'emitwalo 6 ne tufunayo obudirisa obw'ebinaabiro buli 3 kati obudirisa 3 likamu kawa emitwalo 25 tufunewo 75 ku binaabiro wagaye mulimu ebinaabiro 3 mulimu ebinaabiro 2 ne stowa
n'akagundi akadirisa wagiwadde katonotono kafaanaganye n'ak'ebinaabiro. Tufunayo obudirisa obwono obw'okunyiriza buno bwe batugamba akagula akafuluma bwe kati ontyo obubeera ku ddiiro wano ontyo kamu kali ku ddiiro akamu kali wali ku master. Obudirisa buli busatu buli kamu ka mitwalo 35. Tufunawo miliyoni emu n'emitwalo 5. Otyo awo okugala tuba tukumaze pozi ne transport wa mitwalo 10 atambuza enzigi zino gyenzookera tebampa ebyo bigenda mu nteeseganya basobola okukuwa era discount egigawa okusinziira ku kyoba ofunyeemu. Kati bweba nga transport tubaze wa mitwalo 10 ne tufuna ewamu matiriyo yekka ne tumuwa emiliyoni 8. Enzigi zino n'amadirisa okubigula obuguzi bya bukadde 8. Enzigi 2, amadirisa amanene 6, amadirisa g'okubinabira amatonotono 3 n'obudirisa bwa design 3 ne transport bwe bukadde 8. Tufunamu obukadde 8. Labor enzigi zino mugenda zitira mu sente mmeka? Tutekewo akakadde. Kati omuntu bw'anaalamuza bw'ajja okuyitawo. Tugiwa akakadde. Toto neba ya mitwalo tufuna emiliyoni 9 okugala ennyumba ejiggala kambadire muko okugala ennyumba kantandikire wano tukole tugatte muntu atuva kimu kati gogenda oyina toto yange kati nze ngenda kugatta gwenze bw'ngamba zibwengatta tetujja okukola tuluzi ebikozesebwa twaguze bya mitwalo 6 mitwalo 6 ne tugenda ku phase esooka paka ku wall plate ne tugimalira ku bukadde 2 tuluzi twazimaze mitwalo 6 paka ku wall plate egwera mu bukadde 2 n'emitwalo 5,915 kituufu paka ku wall plate ne tugenda ku phase eddako ya kugala okusereka kwalidde obukadde 2 n'emitwalo 3,215. Ebintu bino tubibalanga mu biraba nti wandibadde obiwandiika omanye ennyumba gy'oyagala bisobola n'okuddamu program naddamu n'awulirizaamu ate ekyo ekirungi ekiri ku program kiyambako okubeera nti omuntu taddamu nnyo okugamba nti bannaye nga saakitegedde. Kakati roofing okugala bukadde 2 n'emitwalo 3,215 ne tujja ku ceiling ne tugimalira mu miliyoni 3 n'emitwalo 7 yesingako okuba eya layisi ne tugenda mu kugala ne kuli obukadde 9. Toto ey'ennyumba eno okugijja ku musingi ne tugisereka ne tugisaamu siringi ne tugigala eggwera ku mmeka? Tufuna miliyoni 54. Miliyoni 54. Ennyumba eyo okugiraba nga bw'ogiraba mu kifaananyi awo kati ku lwaliro nga bw'olaba singa bwefaanana kuba kati ajja kubalirako naye nga bw'ogiraba nti eyimiridde nga n'enzigi mweziri ekiba kibulako kuba kugikuba plaster kola interior mundu kola interior obotaddemu tiles kubanga kati awo otuuse ku level ya tiles kweyo ennyumba otaddemu tiles osize ne rangi naye ng'ebyo tunabigendako ng'obaze okugisitula n'ogisereka n'ogisaamu siringi n'ogigala obukadde 54 obukadde 54 kati njiko naye n'ennyumba bulungi bw'ennyumba gy'oba ofunye bukadde 54 si bulaba na Uganda bannanga batulaba ekirala tukomaawo nabo banaatandikira okubaganya ebirowoozo tunaaba waaki wiiki ejja tweyongere waggulu tugendeko mbaakalina tunoonya kalina tusooke tuleka abaakalina tubawe wiiki eri katutegeke tuwe baaki mwagala tuwe baaki wiiki ejja bajja mutubuulire sibulabu na Uganda bannaffe abatulaba tweyanza nnyo okutulaba tweyanza okutugoberera n'okuba nga temujja maaso ku pulogulaamu yaffe eno naziramu okubategeeza nze Focus Construction ne bannange tubeebaza okutuwa emirimu era mutukyalireko ku ofiisi yaffe Nateete oba si ekyo mutukubire ku ssimu yaffe eri 07 0858
206 oba 0776 858 206. Okay, webale nnyo webalire ddala. Nkimanyi nti ebibuuzo bibadde bingi, abantu nga bangi bagamba nti baagala nnyumba eyo. Waliwo neyankwasa ennaku yagala nti ayagala nnyumba yaggula nga ya bisenge 4 ajagala ku bukadde 2 naye nga ndowooza katuleeta omulamu ogwo. Omanyi ennyumba gy'olamuza, ennyumba ya munno gy'olamuza ku bukadde 2. Omanyi kizibu nnyo okumanya ebbeeyi y'ekintu nga tokikolangako ate nga tutambuliddemu abo baali bakikoze. Omuntu atagulanga mmotoka yamanya emmotoka nga bwe ziri eza layisi, atazimba nga yamanya okuzimba bwe kuli okwa layisi. Kuzimba kwangu lwakuba sinnaba kutandika naye okuzimba nasooka mmotoka naye nja kuzimba. Naye ki programu eno nkakasa nti egenda bazibula amaaso, ogenda kumanya ekintu kye weetaaga, biki ebikwetaagisa okuba ng'osobola okukituukiriza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza bwagaliza ebirungi ebyerere n'obuwanguzi mu mwezi omujja gwe tugenda okuba nga tutandika awangaale.